Nate mu byentambula olunaku olwaleero taxi ezitewandiisizza tukitegeddeko nti olunaku olw'enkya tezigenda kubanga ziddamu nate okukkirizibwa okusaabaza abantu. Ekyokubakkiriza okukakkalabya nga tebeewandiisizza gavumenti yali egendereddemu okukendeeza ku mujjuzo gw'abantu abaali bava mu bibuga nga badda mu byalo. Mu ngeri y'emu ab'ebyokwerinda bagamba nti bagenda kukola ebikwekweto ku basuubuzi bonna abanyoomoola ebiragiro ebyassibwawo okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 nga we bijjidde bo bannamagoye batandise okwemulugunya nti waliwo ababasongamu nti bandibanga bali emabega okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Jevuddeko emabega gavumenti yavaayo nekkiriza abagoba b'emmotoka ez'olukale okubanga basaabaza abantu ennaku 3 era nga zino zibadde zirina okubanga zifundikira leero. Abadde balowooza nti minisitule egenda kubattira ku liisa ebyentambula bibakalidde ku mimwa oluvannyuma lw'okuvaayo n'ekakasa nga kino kyagenda kusoboka era olunaku olw'enkya tebagenda kukkiriza kubanga bajja ku nguudo. Akulira eby'empuliziganya mu kitongole eky'ebyenguudo Esther Katayike asinzidde ku ssengejjo ya bannamawulire wano mu Kampala n'ategeeza ng'enteekateeka eno yali eteekeddwawo nate okuyamba okukendeeza ku mujjuzo gw'abantu ogwali mu kibuga nga bamu ku bo baali badde waabwe. Agamba nti olunaku olw'enkya tebagenda kutya ku muntu yenna liiso anaaba nga tawandiisizza ntambula ye. Ekyawaabwe akalembereza akaabaweebwa kakoma leero bwe kinaaba nga kyetaagisa okwongerezebwayo ekyo kijja kusalibwawo mu offices eza waggulu naye for now kyetumanyi nti kikoma leero. Okutandika n'enkya tusuubira abantu abagoba ba taxi ne basi okubanga bagoberera etteeka eririwo nti balina okuregisteringa buses zaabwe ne taxi zaabwe ku bifo baffe eby'olukale Kitante Primary School ne Old Kampala SS. Ebyo ngubitadde ku mabbali Katayike era n'ategeeza nga batagenda kuddamu kugaba pamiti mpya okuviira ddala omwezi guno paka omwezi ogujja. Kino kivudde kuba nti omuwendo gw'abantu abazeetaaga ate bangi nnyo nga ku mulundi guno bagenda kukkiriza bokka abaagala okubaddizibwa obujja ku mitendera egy'enjawulo. Katayike agamba nti omuwendo gubadde gususse obungi nga bafuna wakati w'olukaaga n'olusanvu abaagala okubaddizibwa obujja so nga ate era kino tekikwatagana na nteekateeka ya gavumenti ey'okulwanyisa ekirwadde kya coronavirus ng'abantu bali wamu. Abaagala okufuna pamiti, abaagala renewinga, abaagala extension, ffenna twaganye okuwuliriza ekya SMS ne tugenda ku face technologies. Kituleetedde okubanga numbers nnyingi nnyo ate ng'obuzibu buli nti okusinziira ku standard operating guidelines ezaweebwa Ministry of Health jjukira nti abantu balina temperatures zaabwe zirina okusomebwa. Ebyo byongo bitadde ku mabbali poliisi ekakasiza nga bagenda okuddamu ebikwekweto eri abasuubuzi abadde bagufudde omuze bano abatunda ebyamaguzi byabwe nga basinziira mu mmotoka ekitakwatagana na biragiro bya pulezidenti bwe yali nga akyaggaddewo okutunda ebintu bino mu lukale. So tulina enteekateeka ez'okukola ebikwekweto aba Kampala Metropolitan okutandika n'olwaleero kwabo abatunda ebyamaguzi mu mmotoka zaabwe ez'obuyonjo naddala awo ku Namirembe Road okutuukira ddala awo ku Kikuubo. Enanga ategeeza nga kino bwe kireka bannayuganda bangi obulamu nga buli mu katyabaga okukwatibwa ekirwadde kya coronavirus ng'era wano wasinzidde n'ategeeza nga poliisi bw'ejja okukozesa ku maanyi amasaamusaamu eri abo abanagenda maaso n'okuziimula ebiragiro bino. Tufunzizza ekkubo muleetera abantu okwenyiga mu kiseera kino enkola tetugenda kukkiriziganya nayo. Bo bannamagoye basitukiddemu olwayo nabo ne beekubira enduulu olw'okwagendanga maaso ne babayeeya nga bwe basiiga ekirwadde kya coronavirus. Bano nno badde beegasse n'ekitongole ky'obwenkanya kya gavumenti kya Equal Opportunities Commission ne bategeeza nga bwe bakooye okubayeeyanga era ng'endwadde zonna esinga obungi bagamba nti basobola okusiiga abantu. Atulaba olwaleero albino talina kakwate konna ku COVID talina na ddagala lya COVID n'olwekyo twongera okusaba gavumenti nti tumaze okulaba nga mukamange bwayogedde nti ba albino baba namagoye bebamu ku baavu ddala basosolebwa okuva awaka bw'ate oba maama ne taata oba tebakuyingizza ani anaakulaba. Mu lukungaana lw'amawulire lubatuuza leero ate atwala ekitongole kya bannamagoye Olive Namutebi ategeezezza nga bano bagenze maaso n'okuswazibwa naddala mu muggalo guno ogubadde gugenda maaso ng'ensimbi zibeekubya mpi. Namutebi agamba nti kyekiseera bino byonna biveewo era ng'agamba nti abantu balina okukendeeza okubatunulira ng'ekyambuli oba nga balabanga ekyekango babatwale ng'abantu aba bulijjo. Naye ne gavumenti nti bw'ebeegaba emmere emirundi egisinga abaffe tebatuuseeyo olw'okubusosolebwa buno obubeerawo mu kyalo bayinza n'okugamba eyo teri muntu kuba bakuyita ekintu ekirala. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.